Nkubuzaako omulungi ali ku Spark TV, Spark Girlfriends, koli tubeera tusimbudde. Akubuzaako simulala, Rosette and the Queen of Peace, the Beauty Believer, Kachala Code, Intelligent Guy, Omubwat. Akati oba onyiga oba weekalakaasa yeze njagala okujjukiza tuli ku Malakai Ecological Juice nga bw'okalaba katuuse neesunze okuba ng'ate nkola kimpeweza ku mumiro. Kati abantu abateekateeka okubeera abakyala ba gundi tulina wano reception ku Malakai Ecological tobonaabona akafo kakakamu kalungi ebyokunywa birungi ebyokulya birungi kwegamba njogere kindeke ki nate era tuyingire ne Spark Girlfriends nga sinaba kugenda maaso mbadde nsaba bendi nabo ku pano ate njagala okubategeeza nina omukyala n'omwami ab'amaanyi bendabye nga bwe baba boogedde yagala gaano olina okubaawo kyeweekako okulondamu nsaba mubuuze ku balabe ba Spark TV kansoke ne mukyala Naalongo waawano yatuuka Mukabandi. Yes. Mukyala Nalo. Mukabandi. Yes. Omubwatu. Yes, I'm someone's wife. Aha. Mbalamusizzaako mwena abatulaba yenze Naalongo Kitone Nampijja Mukomusajja International oba Mama Kisache Nursery and Primary nga tusangibwawo Emengo ku Katale. Okay. Kakati nina omwami Gwenda banekaanekanye mu busuuti. Tusaba oyanje omulabi wa Spark TV. Omulabi waffe omulungi wa Spark TV gwolengera ye mwami Magezi JB okuva mu YPA abalunzi b'embuzi omwami nga alina omukyalo omu ng'ate mukazi so ng'ate azaddeyo ne ku baana. Wendi olwaleero okubanga tunyumya mpola mpola. Oyina akantu koyogedde omukyalo omu ate nga mukazi. Abantu balina engeri balina abakyala naye ng'ate basajja. Ennaku zino byatabuka wange mukazi azaala n'okuzaala. Kakati njagala ekigambo kigambire ku mpewo bw'ovaawo nga tompadde embuzi nkulabye ng'ojja ogaba embuzi simanyi oba tugenda kukwatagana bulungi. Embuzi obubuzi? Embuzi obubuzi. Toyinza twawuleeyo. Naye ng'olunaku olwayo tulina omulamwa omunyuvu ekirungi kyemmaze okulaba mwenna abali ku pale nomuli bakazi na mukyala n'omwami omukozi oviki kyemmanyi nti mu family eyo wabeerawo embeera ezijjawo ng'abantu batandise okuba abakozi olina ekisibo ky'embuzi nga mukwano gwagenda akulabamu embeera naye muganda wange ono sikyamutegeera omulama gugamba nti lwaki oluganda mu b'eŋŋanda lugenda lufa oluganda mu b'eŋŋanda relationship ne bloodline egenda efa olowooza lwaki mwami JB oluganda lugenda luseseetuka nga abantu balina engombe egamba nti nze mukwano gwange ye family yange I got a sister in a friend olowooza lwaki kakati kiva kukuba nti abantu beevuganya edda omuntu omu bwe yabanga omugagga nga bagamba nti ewagundi bagagga ewagundi nga bategeeza ekika kiramba oba family ennamba era nga bw'ofuluma n'oyogera erinnya lyo nga liriko erinnya ly'ekika bagamba eri mu bagagga naye olwaleero bya kweyagaliza ssekinnoomu bwe mba nga ndi mugagga njagala ndage ennyo muganda wange nti nze musinga kati ekyo kireetawo enjawukana obutayagaliza bulungi abantu balogo abantu babbi abantu bayina enkwe abantu literally abatuli okumpi babi naye obulogo olumu bujja kuvaayo bwerwaneko babi omanyi by the way eddogo tekitegeeza bulogo bwakuteeka wano oba obutwa oba omuntu okugendera mu ssabo waliwo eddogo ly'obutayagaliza nti bwe mpita wano ntuuka wali muganda wange n'akitegeera n'aziba ekkuba eryo oyagala okuyitawo n'osangawo ebikonge nga 8 nga muganda wo kati akikola ali omu n'otiirawo abasigadde bonna kati ndowooza ekyo kyekireeseewo gaapu oba okumalawo obwa sseruganda mu b'eŋŋanda n'omaliza ng'olaba gw'otalinaako luganda ate nga ye muganda wo ddala senga nze Mukomusajja Naalongo neera ne senga kandi kubanga kyonkoze ku sheno ompushinze paka buli Naalongo abeera senga kati nawo onompa ekirabo omwami yanakireta jabo kyengedde okuwa kya bufumbo nterereyo nga sinoba awo ojja kubonyampi lwaki ab'eŋŋanda tebakyali baŋŋanda tubalabanga balabe baffe ekireese obuzibu abazadde baava nnyo ku buwangwa bwaffe bakopyekopya ebintu bingi ne batamanyi gye bikoze eki genda kwogera ng'omukyalo omukulu ate omuganda ddala otyo ffe bwe twali tukula okuva nga tuli bato muna etwaliranga ku nsaniya ng'ekituliza ku nsaniya okwo kulaga luganda nga mulya bonna abooluganda ne mulira wamu babaana bakkojja nga ffena tulira ku nsaniya emu era sitwamalangako mwezi nga tebatutereddewo olusaniya baana kulirako ki mmere ekyo nno kya mu Buganda baateekangamu ki
bafunanga omusa ne bateeramu abaana ne basanga kimu. Omusa? Yes. Musa kiba kitinga ekyo kibanga amabeere bwe kiti. Kati babanda baba kitegedde. Eddoge ddungi. Kitiba kiyita musa kibaako ebintu bibanga amabeere g'abakazi era gabeerako bwe gati. Kati nga abazadde bakeera ne bakisekula ne bateekera abaana mmere babe nga basa kiki. Naye ku mulundi guno bamama abazaala bali bize. Awala bokumugamba nti oli mulundi oba ossemutte. Alwana kubeera muganda. Kyokka nga ebyeddala oli mulundi. Soko otegeera abalundi bakola ki? Nti abalundi bateeka amazzi mu nsuwa ne baganywa. Gateremu abaana bo basena amazzi bagakole ki? Nti abantu basinza obuwangwa obutali bwabwe, abantu beesigamye mu masiga agatali gaabwe, ne kibaviiramu okuza abaana nga nsolo waka n'osanga omwana nga yakubye nnyina. Kubanga enkwatagana eno abazadde gye baazimba nga baakolangawo nkole. Okulaba ng'osanga omwana ng'alumirirwa muganda we ng'asobola okwerekeza n'akiwa muganda we. Naye obulagajjavu obuli ku ffe bamaama oba abazadde b'omulembe guno okubanga twagala nnyo ssente okusinga abaana. Kimanyi Naalongo emikolo gye ntera okulaba ensangi zino abakazi in fact omugole aemphasizinga nnyo wakiri omufumbi w'ebweru ajje ku mukolo gwe amukolere buli kimu naye ng'amukaatiriza maama wange maama wo you can imagine senga wange muganda wange tasala mu kiyungu nze njagala omufumbi yeka wotukira okulya nti omufumbi omwesiga n'okusinga sengaawo that is how bad it is getting. Muganda walemeddwa abasajja mukaaga otyo ali ku mukolo gwo aseka taseka webale okitegedde kubanga temuyinaawo kintu kyabagatta nga mukula okubanga omuntu oyo awulira nti oyo muganda wange okitegedde basenga abaana bonna be yazaala baadibira ku luki ku lujja omukisa gwa senga okubuulirira omwana kwe kubanga bulembadde nzija wano nga nkugamba ttendo omukazi taboggolera musajja tebamubuuzabuuza bibuuzo bingi naye osobola okukkakkana n'oyogera mu ddembe tebacekinga simu ye kwegamba n'ogenda nga ate yange yekeberwa akkirizibwa omusajja ogikebera kuba yakulabirira kanakyo nyino kikunnyonnyola nga bw'oza otegeera biri kati Naalongo sokoleke mugambe nti tukkirizibwa okukeberegana essimu nedda mukwano yakkirizibwa gwe bw'oba olina gwe wawasa n'omugula ewaabwe waffe oleetayo ki ojja kukebera essimu gw'omanyi bbaawo ebintu byatadde ewamu oba sente yabbye enzibe olw'okuba yeye musajja yamanyi gye yajja essente ate ko bali mu mabanja omanyi nti amaka bwe gaba mu bwavu tebavunaana mukazi banenya musajja musajja yabeera takoze kale ate ono gwe bavunaana obwavu ate kati otandika okumufuga okumulondoola buli kyakola kitwale nti kyakola okufuna ssente anyway kanzireyo ku mulimu kati omuntu oyo watukira okunoonya omufumbi w'ebweru abeera akimanyi nti yazze kunoonya ssente si kyangu omuntu gw'osasudde obulungi kufunako omutima mubi okitegedde naye bano abantu abakwetoolodde senga kitegeeza omuntu amanyi omusajja bamukwata batya senga awo tafumbirwangako bamuzaaliramu ku lujja kati ajja akubuulirire ki takubuulirirangako bukyanga obeera mu bulamu bwa bulijjo kitegeeza omutadde mu department eyamulema atagikuweemu amagezi buli atali mufumbo yeesonyiwa ebyabafumbo aba talina kyabimanyiiko kubanga ekintu ekyakulema sisobola kufuna theory nenjuga nembaako omuntu kyemwadvisingamuko osobola okwadvisinga singa aba alemereddwa alejjukira ono gwowa amagezi agenze mu practical kale ate gwamuwa amagezi osinzidde ku theory wakamala pozi emyaka emeka mu bufumbo obufumbo ninamu abaana babiri kati wenjogerera Wena abaana babiri ebbanga tulireke tuyinza okubatwalwawo naye nina abaana babiri eyo nayo experience eri awo ey'abaana babiri kakati ekyo ekyamwami Jebi engeri gye muzze nga mukuzaamu abaana Naalongo kyayogedde muze nzijukira edda nga tukula twalinanga omulembe gwe tukuyiddemu n'embeera nti omuzadde abeerawo ng'alina kaddeeka kati abateese mu kasingo room mulinawo obuddeeka kakati n'emmere we mugirira tewamala bulungi Naalongo kyayogeddeko omu neyewanika nabirabako omu neyewanika akatanda waggulu omulala neyewanika akatanda waggulu ne muli emmere wabirabako kati kankuwa example ennamongo omanyiyo mpulirayo kakati ennamongo wali ekitundu kye bayita Soweto nzije nakulira kageto ke bayita mu Soweto ku mwala gwe Nakivubo gutuyitamu bwe nga gye tugenda tuwugire mu mwala naye obuyumba bwe twabeerangamu ebeera luumu emu nga kateni kyekisenge kitegeeza nti abakulu bali eri mu kisenge abato mwebaka wano we mufumbira
emisana ekiro ne mujjawo obusigiri obutebe ne mubufulumya oba ne muteeka ebbali ne mwalawo wansi akafaliso ne mwebaka kati abaana abakulidde mu mbeera eyo obasuubira otya okubanga ddala bakyalina kalica gy'obadde oyogerako kati ngenda kukikunnyonnyola kankubuulire buli mwavu yasigala ku nnono ye yagunjula omwana we nzimama wange yali mukazi munaku nnyo ayinza okuba yali munaku naye nga embeera y'okuyitamu kati mama yali alina omwami obunaku bw'omukyalo n'obw'omukibuga kyentegeeza yali abeera n'omwami kubanga ebiseera ebisinga abakyala ngaabo akeera ku makya n'afuluma nadda mama wange yali mukazi omufumbo awuliriza omwami kyakola era nange kyensiga ngenda kubaka ekintu kye mbagamba omwana w'omunaku ategedde ennaku y'abazadde be akola nnyo mu ggwanga muno omwana w'omunaku akwekeddwa obunaku bwa famire ye abonaabona nnyo kuba akula tamanyi kyali simama wange yatuuzanga n'agamba nti sukaali nagenda kujja lwa 6 naye njagala buli muntu atabule sukaali akute ki twatabulako mu mazzi ne tutabulako mu caayi kwegamba ne mumwekenga shuwa nti munywa sukaali naggwawo ogwo mwezi gwammwe ne mmanya twanywa ki kakati sukaali kikyengezako kulaga nti omwana yenna akuzibwa abazadde be nga tebali open gyali ensi eno emukaluubirira nnyo kubanga batamanyi kyakola ki naye nze obunaku bwe nnakuliramu nga maama wange ndaba abulimu kyanfuula nnyo mukwano gwamulumirirwa nnyo nnemmekkaabya maama wange kuba oleda alina ebizibu byakola ki byayitamu buli muzadde andaba tudde oli mu single room osula ku ddeeka ekyakuzaza abaana mu single room oba ku ddeeka mukama yasiima bw'atyo naawe bafune waliwo ali mukalina nga talinayo n'atya batuuze mu muzigo ogwo kuba tebasula bweru obagambe nti kino maama wammwe kyenkola ki kyensobola era bona abateera emmere ku lusaniya abaana bajja kugirya kubanga mugambye mujjawo wajja omufaliso tewajjawo baana n'olusaniya basobola okutuulawo maama talina ddiwo ababuulira nti mutula ne mukuŋŋaana ne mulya kwegamba nina point emu gye ndaba ku bazadde baffe ensobi gye mwakolanga ffe we twakuliranga bamama bedda kati kigenze kikyukamu maama yabeerangawo ng'alina abazadde mu basajja ab'enjawulo kati mukubazala mu basajja ab'enjawulo natagezaako babondingisa oba nga mukula for example najja mu maka nenkulyamu mama n'ogenda n'ofuna tata gwendaba azaala lukyamuzi ali awo ne tata wa lukyamuzi ono bw'ajja n'aleetera akagaali lukyamuzi tofuddeeyo kugamba mwenna muzannyise kati omwana akula ng'alaba ekyo kati bwe tukula tulinamu kino taata wange y'oli oliyo taata w'oli y'oli kati bwenkula ate n'ekisinga okubeera ekibi abazadde abakyala abaana bano be mukuze nga batata baabwe tebali mu maka olina engeri gy'omutuuzaako eno mu kasonda n'omulaga ennaku ye nti oli si yewuwo era nkwagalamu oba oli awo akensuso kati waliwo distance ebeera mu baana abo naakula ng'owooli temusobola kukwatagana bulungi abazadde bedde kyeki kati nno munnange olaba ne mbe tuyina nga gw'obazaala obamu n'akaana akakwasa ennaku olowooza bondi mu family zetu ta extended abantu taata maama senga kojja edda ekintu kino bondi yali stronger than ze tuyina zino families nti mulimu mwami jebbi ne family n'omukyala edda kyalinga kiki abantu abo bakwatagananga nnyo kubanga twabalabanga beera mu maka abantu bangi naye ate ngulaba kali oba kiri oba kakati nze still nkizayo ku kyenasoose okwogera competition okuvuganya ani asinga ani edda endowooza y'abazadde baffe oba endowooza y'abajjajjaffe bw'ogikompeyaringa n'endowooza yaffe bataata ba leero eri totally different nti nze ng'omuntu ekisookera ddala nina obulamu bwe neeyagaliza okubeeramu nga sirada kulowooza ku baana benzadde so ng'ate nina obulamu bwe ndabyeko abaana bwe balimu ebweru eyo nze bwe saafuna ate bwe njagala abaana bakole ki bafune abazadde abedda mu kusooka baali tebalina litwale kye banoonya nga alina ettaka abaana kasaba banga balya biweddeyo ayina waasula ayina waalima emmere weeri kati nga tewaliiwo nnyo kuvuganya abamu edda baalina na communal things nga bwekuba kulima olima mpaka wootuuka wookooyera tewaliiwo nti lino lya gundi wano nga bw'oba olina ettaka olina miles and miles of land kati nga kiyambako obutateekawo kuvuganya kwonna nga mazima onoonya woowalanira omuntu nga tokola ki tolabawo era nga biba byakuyomba nga Naalongo bw'ayogedde nti omuyombi asigala akola ki kati ng'omuyombi ayombola okuba muyombi tayombola okuba alina empalana kw'oli tayombola okuba tamwagala ayombola okuba nti ye nga ye ekyo kyali kati nga nze kye ŋŋamba omulembe guno ogwa leero
ebizibu ebigulimu mu njawukana tosobola kuleeta solution ez'omulembe guli omulembe guno tekisoboka tekikyasoboka ndi mu kibuga nkeera ku makya n'engenda n'enkola n'enkomawo tuli fenna abaana mbalekaawo ku makya nga beebase nkomaawo kiro ngera abaana bakoze iki beebase ekibuuzo zingenda kuba waddi obwo obudde ntuule nabo ntandika okubatendeka ennono so obwavu kyekimu ku bintu ebikyasingidde ddala okuleeta enjawukana kubanga omwavu ye n'awatali kinyiiza anyiiga bw'awanika omukono okwogera ndi batamulonda nti ate bampala entondo zibeera kumpi nnyo abeera alowooza nti bampalana bansosola bandoozaako banjogerako bw'abeera eri nga muli wano nga muli mu kunyumya agamba bali kunze ze gwe bali mu kwogerako so nga tewaaliwo mwavu na mugagga mu biseera biri era ffe twakula tumanyi abantu tuli bulungi period teri bya competition byaliwo so omulembe guno ekigubonyabonyeza ekireese enjawukana bwavu awo bwe tugenda okubanga tuwumuliramu tugenda kukomawo temuvaawo. Kukulisaayo nnyo omulungi akyali ku Spark TV Spark Girlfriends kola njagala okujjukiza ku Spark Girlfriends tutanya ensonga emirama ku nsonga ez'enjawulo ezikukulaakulanya kati nga gw'omuwala omwana w'omulezi ali eyo tetukoba bukumi ate mu kubeera nga tuli mu kiboozibozi londamu ky'osobodde kyotasobodde munnanga ate obeere ng'okireka bwe tuwumuliddemu tubaire tulina ensonga zetwogerako naye ng'emu ku nsonga njagala like twongere okubuildingako y'ensonga lwaki oluganda luno lufa tulabye competition naye ate tulinawo eŋŋanda ez'enjawulo omuli ne families zaffe ezitali maama taata naye like basenga abaana basenga abaana babakojja kati twagala twongere okulambulula ensonga ezo lwaki mulowooza eŋŋanda zino zifudde ne ku maama ne taata n'abooluganda be tuzaalibwa awamu mwami jebbi abaana boolina nalonga abaana boolina naye ate nga mu baana bo bennyini ate beekubyettinzeemu empaana nze sirabagana na mwana wa gundi actually ndabye omulembe guno eno ng'abaana bayinza babasharinga bataata nze nenjagala nnyo omwana wa maama wange omulala taata y'omu maama wanjawulo naye nga ndi more comfortable with omuganda wange gwe bazaalamu mu muntu omulala atali maama wange so lwaki empalana eyo egenze ekula emaliriza wali mwami jebbi we yagambye mu Buganda ekisinze oba mu Uganda okwonoona abaana abantu okubeera mu maka gamu nga bonna tebalina budde bw'abaana wali wagambidde nti ayingira nnyo akomawo nnya sente naye omusajja bw'oba onoonya sente omukyala leka azinoonyeeko haafu wasigalewo space y'abaki kubanga omuzadde omukyala mu Uganda yonna yavunaanyizibwa ku mwana ebiseera ebisinga obungi naalonga ate awo oba okoze kakyako haafu abakazi nga tebakyayagala kukwata kasente kaabwe sente y'ekikazi esigala ya kikazi nosekambye nti bazikwateko wabula kikyentegeeza bafune bakubyetingewo obudde bw'abaana mbasaba mukole mudde ne ku mwenda kubanga omuntu gwe wawasa tasobola kulabirira n'obuvunaanyizibwa bamukola ki omukazi yenna nga yawasibwa omusajja ng'omusajja oyo alabirira obuvunaanyizibwa bw'awaka bwe nga bw'ateekeddwa obbulabirira omukyala ne bw'aba akola wabeewo essaawa ez'essayira z'alina okuddayo alaba abaki abaana y'ensonga lwaki wafuuka maama nti nze siinayo bizinesi esinga abaana bange mu nsi yonna mala kakasa nti awo we bali ekyo kitegedde nti kibali bulungi ne ngenda ku airport so singa maama yes ate taata obuvunaanyizibwa bw'obusinga obunene kubanga asasula school fees kubanga abaliisa emmere kubapangisiza ennyumba so kitegeeza ye ne bw'aba ng'afuluma ssaawa nga beebase nadda nga beebase kiryoke asobola okukkirizibwa kisinzira obwetaavu mwine waka ekyo kyekireetawo enjogera eri nti omwana omugezi asanyusa kitaawe omusiru avumaganya nnyina kansoke nkimaleyo bulungi nga wenjagala okimalayo nti bwe tunaabeeranga ku tv nga zino abazadde ne batulako ne bakiraba nti tewali budde mujja kulowooza nti ensi egenda bagunjulira abaki ensi egunjuza bukambwe nkwegayidde omukyala ndaba atalina budde bwa mwana tomuzaala omwana omusiru alibeerawo mpaka magombe
kitegeeza bw'otafune budde buteekateeka mwana wo bajja kukulola abaana bo nga beetemaatema ate mu lujjaalu ate ng'obudde obuyina obusobola obbateekateeka ne babeera abaana booneenyumirizaamu. naye kati Naalongo ekintu ky'abasajja bano okubanga balekedde nnyo abazadde abakyala bakuze abaana nakyo nkirabyemuko obuzibu. muzadde nnyo ba mamies boy omwana akuze na nnyina atatakira kuyitamu n'alabirira bw'ati naye omwana gye batusumbuye eno nga batukwana mutubanjizza obufumbo naye abasajja abatuwasa bakyalinga abaana. Era kambabuulire ndowooza nze nandigambye omusajja omulenzi yeetagamuko omukono gwa kitaawe omwana yeetagamuko omukono gwa nnyina ate bonna beetaaga abazadde bombi. gye mukomyokeera ku makya ne mubatulekera ne mubalekera bano bamaama batukuzizanga bamaama eyo n'omusanga omulenzi amunaye no tendo kyembadde ntegeeza abo abasajja babasumbuye be baba bali mu mayumba g'abannyaabwe babayita basingo maaza nga father figure teriimu. ne waliwo amaka nga taata waali naye ng'abanga ataliiwo alabirira abaana be nga talituulako na baana ne bajja banyumya basumbuwa nnyo. kubanga actually taata ne wabadde akunya kasa mugamba taata najja kujja ng'olyoka okulaba omwana bw'atereera nina kubaako kye mbagamba kyangungu ewange ninawo omwana wa myaka 3 namutwalira kitaawe ejje Canada ne mukuba n'ayomba kyokka ate ye bwe yali akwata omuggo omukuba alina oluyiri nolwayita bwe ruti nagenda okulaba nga ate yayagala kutta mwana wange kati kikyengezako okusiigira nti waliwo omusajja ngagamba omwana wange takola ki kuba nze namukuba nanyiiganye nekyo kyana natwala omwana nawe nagamba omwana wange muto tebamukuba kati ate baye yamukola ki gye baba bali bafubutuse simanyi mwana alina oluyiri nemugamba mukwano ate nawe oluyiri olwesola advance lujja kukola ku mwana wange nanga gwakagatuwadde okuteekano nemugamba nze mba mutiisa aleme kunnamukola kyakoze kikyengezaako okulaga nti omwana yenna ne bw'aba muto alina lwalaba nti wantuli mu kuzannya naye alina lwalaba nti kati taata oyo enzija jajjamu yakunkuba era ne kadduka ne kavaawo kikyengezaako okulaga ti omusajja ne bw'aba bbiza aba n'amateeka agavuga amaka ge okuggyako ng'ennyumba mwayingira kiswa asobola okuba ng'akeera 12 naye nga mwabasula mu nnyumba ye mukimanyi nti saawa 12 abaana be saawa mbaba ku ssomero saawa 10 abaana be bonna balina kuba waka je ne bwana aba akomyewo nnyo alina n'eddembo libazuukusa. naye okimanyi nti omwana w'ennaku zino omufuga okusinziira ku waafiyo kyeki mu Luganda omufuga okusinziira ku nfunayo okimanyi nti yes anti era ffe bamulembe guno omwana obeera omulina wano ng'alina ne banneyiba oba ku ssomero gy'abeera nga ku ssomero gy'asomera banne bajja n'engatto empya buli ttaamu ye ajja n'engatto ye yagwa olubege nga banne bagula yunifoomu empya buli ttaamu nga ye ekitogi kivaako ne batungirako ekirala kati bw'akomawo ewaka akomawo n'obusungu obusungu bunabulina kwani kubanga gwe yamuzaala buvunaanyizibwa abo gw'omuzadde okuprovidingira omwana ebyetaago bye kubanga ebyo byenjogedde byetaago sinti akusabye motoka yakusaba omuzaale takusabye ennyonyi takusabye kumutwala out naye ayagala engatto enekaddiye omugambe malako taamu eno ayagala uniform empya omugamba gitwale ku kyalaani kati omwana agenda okudda ewaka ng'obusungu obwo bwali n'ebitabo byagwako yakuba amasimu kalate bw'atuuka eka n'oyagala omufuge oba oluganda lwemwogera lwesitegeera bitandika okufa Naalongo mulina akantu kano kesiyagala kubazadde ate ne confidence y'omusajja sobole katono confidence y'omusajja nsawu Naalongo tolaba oyogedde omusajja ng'ali Canada era bw'oyinza obutategeera bulungi omusajja atalina ssente okimanyi nti omusajja tayinza kukuwa kiragiro gwe omukazi nga bye wamusabye teyabikuwadde omusajja omwavu yampasa nkiddamu kino naye Naalongo jjukira mudda omulembe gwe mwasooka musiguno anti kati golowooza nti singa yampasa mu bwavu ne simuwa kitiibwa singa olwaliro Naalongo kitwala example tunulira omuwala ono tugambe tanafumbirwa omusajja najja n'atuka nga talina zakuwa ez'enviiri obadde weka ng'enviiri ozikola otya ozessaamu ng'akazigo bwe kaggwamu akugamba ogira weesiga ku by'omwana ontegedde ng'olugoye akugamba luli terunakaddiwa amazima gali nti ogenda kutuuka ekiseera nga okumunyooma it is by default nga tokikaka nga kyekola kyokka naye omusajja agenda kutuuka ekiseera nga takyakuwateeka ng'atya
kubanga alina bye yakusabye n'otabimuwa. Mbadde saagala mugate bintu bingi mu kintu kimu. Simanyi Nalongo wali afa kubanga tinalo. Abazadde kubanga njagala nkutegeeze Nalongo. Okwawukana mu baana kutandikira waggulu. Omutwe bwe gubanga mufu tosobola kusuubira matabi malamu kubanga abaana amatabi mu maka. Kati mwami Jebbi. Mbadde nsaba mwami Jebbi asirikeko. Nga tanasirika nina akantu kenvunaana abaza era kati kyemanyi kankyogere otusabule lumu kubanga ogina tusabula. Abazadde bano balaba bajjukira mutabani wa Chameleone yayogera nabagamba nti nze tata wange. Yes, because omuzadde tasobya. Okay, as if that was a bit rude. But my point is muzadde wange okugamba nti okuwerera fees I did not ask onzali sigambye nti no kunsasulira namagunga naye okunsasulira fees wanteeka osobola naye omuzadde alina kineeno nakuzaala nekuyonsa ebbere lyange nakwetika emyezi 9 zebolaba nekusomesa sakusula Nalongo mwatuzaala nga tetulina choice. Yes, oba olya okimanyi nti abaana 10 botuza kakati ababiri omwami n'omukyala munfunvu biddeko Nalongo kakanguleko Nalongo sokoliza okimanyi nti bw'okwata abaana 10 n'obatuuza mu meeting n'obabuuza singa mwalina choice kwani alina obbazaala kitammwe n'ennyoko be bandi bazadde okimanyi kyenda mu mwenda ku 10 bonna bagaana nti twandironze bazadde balala abo abazadde naffe tetumanyi lwaki batuzaala bannaye tetwazze wano nze kunteeka Nalongo badde oteesa otya mama bukyangu ofikinalako leero ku luno oyo reality Nalongo abali ku TV mutabudde buli kimu mwe mweyogerako gwe ono nedda Nalongo kati tuwa opinion yaffe tuwa yaffe kati igwe ono omusajja akuwazeewaze n'agamba ng'omusajja bw'ajja nakwana atasobola kuwaza nviiri oba wadibadda gwe kigaana fumbirwa asobola okulabirira akuweza enviiri w'ozaagalidde ogende n'omwavu atasobola kusibisa nviiri n'omanya otya alina obadde opapa ki omuntu atalina teetaaga mwaka abeera tapapye nedda mukwano era mukwano omusajja aliwo gw'oba ogenda naye ebyessente mujja kuzikola kuba naawe tonazo ozze nazo definitely ekyo nga nkimazi saagala mwabi bawala bagamba mbu ate musajja talina ssente bannange Nalongo omusajja nga tali redde kukola omusajja byateekeddwa okukola ebyokuwasa mbadde nsaba ku program ono golaba omulaba ali wana akaya mbadde nsaba ku program eno tuwuliziganye kyembadde nsaba yatugambye bwati nze omusajja wange muzaalira ku program gye twakola muzaalira nga kubanga alabirira abaana Nalongo kankubuli omwami oli kyayoganyiriza okuba akyogera mu perspective eraga nti no maybe kubanga kati musajja kati gwe kyoyogera kituufu but gwe kyogeza okwogera nti omukazi talina gundi right to this right to that ayinza okuba agita mu mbeera eraga nti olina omusajja okutuukiriza obuvunaanyizibwa olaba abantu abatulaba ku TV buli muntu alina level y'omusajja we kati olwaleero gwe omusajja gwona tasobola kuwaza nviiri yali asobola okukukwana singa waliwo abazikuwa ate ono wandi muntu musajja tasobola ssente za nviiri ebiri egyekitutwa gyasobola gyabakuwa ekyo si kituufu abakazi mutuka mu maka g'abasajja ne mukopa competition z'emizigo n'ogamba entebe gye baleeseeyo ekimuli eyo gye nkola ki mutikka abasajja obuvunaanyizibwa nga wamufuna wa booda ate n'otuka mu maka ge n'odimandinga ebintu by'omusajja w'emmotoka ekyo sikirizamu bakazi bakikola kati eyo nga nvuddeyo kanzire wali ku baana obwedda wantawaanya obwongo omusajja ono agambye muzaala abaana bambi ng'okumufuga kisinziira ku ki yensonga ki muzadde ebirerya bingi nti abaana muzaala bakweguya muzaala wakwegulako munnaye maama tokaaba munnange kino nkireeta kati kino ngenda kukibagamba mikwano abatulaba mulaba gyo n'emize gize mu ggwanga ejja gimerukawo lw'abazadde abalowooza nti okuzaala omwana oba ozadde ekintu eky'omuwendo ky'olina okutambuliza muki mu bbanga omwana aba mwana nga mutaafuna choice nga bwe mugambye mu Uganda tuli mu reality ffe tuli bafirika n'abazungu tewali yagamba nti njagala gundi yabakola ki sitwagala kuwoza mbu singa nedda singa wano mu bufumbo tagenda kukolawo wabula omwana waliwo amuzadde n'amusuula mu kasasiro bangi tubalonda waliwo amuzadde n'atamutwaladde mu PH kwata omwana we wa UPE kuli okumpi nga bwe busobozi bwo oyo ye mwana we mukama kyagenda buli muntu kyagenda okubeera mu nsi mukama yakiinako obuyinza abantu bangi basomedde ku masomero ag'ebbeeyi bangi bakoledde ne future ne bagenda e Bulaaya mukwano nga nze Nalongo mbasinga ekitiibwa
nenga atenze na bukoma nsimbi yali mu kyalo eyo je nafubutuka ne benalikayo bakyaliyo kikulaga ki ti buli muntu enteekateeka ye kyanabeera mu nsi mukama yakiinako obuki temuli amabanja abazadde bannange temwekompitinga mbu omwana wange njagala agenda asomere mu miliyoni 2 omwana kyanabeera gwe kola kyosobola ng'omuki ng'omuzadde naye oyo omwana w'okujja mbu ajje kusomera akubuuze kino lwaki tewakikoze njagala omunkubira embooko 10 n'ezi ategere nti gwe maama anti kati awo omwana w'ennaku zino omwana w'ennaku zino mu maka gani ayi mu maka gani agenda gakulekera omwana w'ennaku zino amaka agakulekera ate no n'obonaabona ng'omunoonya nedda mukwano muzadde bw'atyo omwana w'emyaka 12 13 asobola kati okugamba maama kino toteekeddwa kukinkola mukwano si mu nnyumba eyange mbaamu omukulu nze ne kitaawe era kati yagenda beera mu makaago awe nini njagala mbabuze ekibuuzo kino mwami Jebbi naalongo si wa mulembe guno alabika era nkutegeeze abaana bw'oba okyazaala kati mu mulembe gwe tulimu kati ate naalongo wa mulembe nti ebintu kati olaba naalongo essimu y'eno ono kapito waliwo anoonya obukadde 4 ng'agamba kale nenfunayo 2 ntandika bizinesi eno essimu gye nnina kapito kati bwe mba n'essimu eno olina omwana owa neighbor nga yayina taabu gy'azanyisa kati omwana wo buli lwagenda ewa neighbor n'akwata ku taabu nga bagimuggyako akomawo wa maama ng'akaaba maama nange njagala eri taabu mwana muto wa myaka 3 nange njagala eri taabu n'omunyonyola nga nalongo bwagambye mwana wange ffe tuli bwekyo ekyo n'akitegeera ewa neighbor waliwo akagaali bw'abadde avuga bamukubye ne bakamuggyako azaaka bamami njagala kagaali baba bamukubye nampola kubanga kitawe tanagula kagaali lwaki ovuga akagaali kakitegeeza kikyamu kojja anajja n'akagaali ewaka bagenda muwa ekitiibwa okusinga kitaawe yamuzaala nedda mukwano leka nedda taata era ategedde nti tewali kagaali omulembe guno ekitiibwa bakikolerera mwami Jebbi tekijja by default ekitiibwa tukikoleredde naye ku mwana teri mwana gwe bagenda kukolerera ekitiibwa kye nalongo wabya abazadde badde nsabonyweko ku lwendo lw'akajuisa tuwummulemu katono awo wenyini omuzadde ekitiibwa kikolerere noonya ssente abaana bajja kuwa ekitiibwa nedda ssebo ekituufu kiri nti nakyaziza abantu naye wendi waneeno omuliro gukutte kakati ekiri waneeno awo we tubaagala Spark TV nabagamba tukuwa endowooza yaffe nolondamu kyosobodde okulondamu kyetasobodde munanga ate n'okola ki n'ogenda n'ekikyo bwe tuwumuliddemu nga Naalongo ayinaawo ensonga emwokya nze mbaleddaga kati sigamba mwe bali ku seeti ngamba bazadde batulaba era betukolera omwana w'enkuza gy'ogenda omukuzaamu ensi bw'egenda omukwata bw'omukuza nga tagambwako ensi edimugambako na bubi nnyo okusinga gwe bwandimukoze eki abazadde abaakuzibwa mukuza abaana abazadde abeekuza mupolomotinga abaki abaana kubanza olwaleero bwe mba njogera nyina ebintu byenneewala nze nyigira nnyo abantu aboogera ku maka nga tebalina bakazi nga tolina musajja oteesa kuki kati olwaleero nyigira nnyo nedda mukwano sooka yawula bwe tunaleeta emboozi yabeera ewaabwe ojja kujja okola ki awa pulezidenti amagezi taba pulezidenti naye ate agawa pulezidenti si kyeŋŋambye era bino ebintu situweze kuteesa ku pulezidenti example kubanga ebintu obulamu bufaanagana buli wamu Naalongo ensi gy'olimu gye tulimu Uganda gy'olimu gye tulimu abazadde tubalaba naffe ne tweraba nze kubamu akafaananyi ng'olunaku lukedde ku makya nga mukyala wange ku bintu 10 by'aŋŋamba nti abyagala nga sobola kumuwako waakiri 5 endowooza yo Jebbi yonna ntuufu nenze nzira wali ku baana kati nzirayo kugamba ki badde nsaba onzikirize male pulogulaamu y'abaana ebya mukazi wo tebinkwata abazadde abatulaba n'abanaagiraba ngezeemu lipiiti nti bangi ngenze enkola lisaaki abagagga bonna abasinga baava mu kyalo omanyi lwaki abaana b'e Kampala babakuza balowooza nti buli kintu kyangu kitaawe ayina kalina ayina emmotoka ez'abakozi abaana bakula tebalaba kukakalukana gwe kola lisaaki ng'ovudde wano abagagga bonna abasinga mu kibuga baava Kampala era ab'e Kampala kirabika bw'aba tebagaye nti yakubye ssente aba teyazikoze
kikyengezako kusigira ekifaananyi kyembadde ntegeeza ono kyayombedde bwira oyogera ku kintu kyotamanyiiko oba oyogera kikyamu bw'ogamba nti abafumbo tebandikoze bwe bati wandiga nti tetwandikoze tutya kubanga bali abasulayo osula n'omuntu gw'otamanyi nga mwesanze bukulu kinenemu leka bo bafiiringe kye bakola ki kye bayogera nze era nkyakyogera bonna gye naakyala nti omuntu yenna bw'oteza ku kyotaliimu mutuufu kiba kikyamu oba tomanyi oli kyakola ki kyayitamu olwaleero nina abaana 8 bawala nga nze mbakuziza kati bwe tuba twogera ku experience y'okukuza abaana soogerera balala mmanyi how okukuza omwana buli lwonaamukuza nga bukyala bakyajja n'akaabira mukwano ogenda ku fensi emuleme kubanga omwana olina omukuza nga omulaga nti ebintu si byakumuwa buki abaana mubategeke temukolerera baana mutegeke abaki abeerewo ng'akimanyi temulumbula ng'akugamba maama ngende ku dduuka nkole akule ng'akimanyi nti bw'oba oyagala set olina okubakona kyosobola okukola ogule ki naye mwe aba abagagga oba abantu abazadde abalinamu kasente oli waddembe omwana wo bukiro kimwetera ku muki kati nze bwe mba njogera ku bantu abaavu nga ffe society yaffe n'ey'abaavu abakyalina okugobagana ne ssente okubeezaawo obufumbo oba okubeezaawo abaana nti olwaleero abaana b'abagagga bangi amaka gaganye be basinga mu lihabu kubanga obulamu bwali bwangu gye bali kati abali ku street njagala kubabuzayo akabuuzo kyokola omwana wa street avaako nyina nga bana bendabyeko n'abeera successful lwansonga ne ku street yeebakanko buki bwebasi aba anoonya ekyokulya teri agenda kimuwa emyaka gyakulabirira gy'abaamu naye nga yalina okwegulira emmere otegedde kyenkugamba kitegeeza obulamu bw'okulowoosa omwana nti olina omuwa si kibi gw'alina naye omwana muzimbe ennyo ng'akimanyi nti ekintu ekirungi bakikola ki kigenda yamba omwana wo nga toliiwo kuba abazadde nkya tetuliiwo ate ekimu ku bintu ebirungi kwe kubanga abaana bo bakuwa ekitiibwa kati buli kintu ekirungi bwe baba nga bakikolerera naawe ng'omuzadde manya olina okukola ennyo okugwanira ekitiibwa ekyo bw'ogenda eri mu bazungu baawe gyali e Canada omwana bw'omukuba musango era kisobola okusibya era omwana kugamba it is my right omwana kugamba I've made 18 oba 17 oba 16 kati nsobola okukola kino nsobola okukola kiri kati omuzadde okubanga ayogera n'awulirizibwa akolerera kikolerere ayina kubanga akigwanira kubanga mu nsi tetukyafuna bye twagala tufuna bye tukoleredde nze ndi mufuna mpola naye mu bwamufuna mpola bwange nteekeddwa okufuba okulabanga ekisooka ofuna omuntu akujjaamu kubanga bino ebintu bitandikire no mu kweronda okusinzira ku Nnaalongo engeri gy'annyonnyodde nti gwe wafuna mukyamu ngamba gwe omuwala wafuna wa booda ate omusaba byawa mmotoka omutegedde olwadde ogamba nze sirinya booda balina kuntwalira mu mmotoka ate nga wafumbirwa mu maka ga booda so ekyo kiri awo naye omuntu yenna gwe bayita omuzadde ejoogo n'okwawukana mu baana kiviira ddala ensibuka esookera ddala ku mulembe gwa leero si omulembe guli ogw'edda omulembe gwalira ensibuka esookera ddala bwavu njagala nkulage lwaki ngamba bwavu twakula nga bw'ogende wa neighbor olya nga tewali buzibu naye olwaleero ku kameza baaleseewo omutwalo guno maama ayagala asigazeeko ey'ekikazi 2,000 akanaana kalina okugulamu emmere empime bwageza n'akola ensobi omwana we n'akyaza mukwano gwe kaba kaweddemu bayinza okuteekamu amazzi bwe gaggwamu bwe bongeramu kubanga alaba emmere eno bw'agigabira abaana ababiri be baleese abaana tebagenda kukuta ate ng'ekyeggulo tekiriiyo obwo bwavu tukole amaka gaffe sivumirira baavu naye ŋŋamba ffe ng'abaavu tukole nnyo tubenga tubuvaamu buli muntu akole ave ku leve emu atuuke ku leve endala afune obwogerero wadde ng'ali mu maka ge emu ku nsonga gye ndabye esinze okuaffectinga abaana b'omulembe guno bw'oyogerako ye social media ne internet gye tubalekedde yes nti omwana alinako wabasenga 5 balaba bamubuulirira kakati maama ne taata baamuleka mu kunoonya ssente okubettering obulamu okubeera obulungi ono n'amugamba kakati omwana alinakola bwati ne bwati ne bwati ensi neegunjula abaana ku internet obudde bwe mutabawadde nga bweyogedde nti okedde n'oyitamu nonoonya ssente kati n'omulekera ensi neemugunjula ne tukula eno mudda ne tutaba eno obutabanguko obuli mu families nenjaga kubabuzayo ekibuuzo oba oli awo muzogeddeko ensonga naye omuntu akoze atya okuba nga tukuuma obumu mu families zaffe mu b'eŋŋanda zaffe mu like nga
extended ne nuclear families tukoze tukubanga tulina eyo bond lozantandike nawe Nalongo tukumye tukyabana abaana nga bali bumu abaana mbazadde nga tembasobola era bakyabalema nti omwana obumu tebamumuyigiriza nga akuze bamuyigiriza nga muto buli kintu kyokwatamu omwana wo nga wakamuzaala kyagenda kukula nga akola nze neewunya kuguna omulembe omwana ajja nakuba mama wo oluyimbo bazanya kati omwana oyo olaba akubye ow'emyaka 3 oyo oluyi n'oseka busesi ate ne kusomero gye babeera anti bagamba abaana temubakuba baffe tebakubwa okitegedde ne ku myaka 5 omwana oyo oli ajja ddukola ki ajja dduleeta kubanga wamukoze akimanyi nti mama omukuba oli watana kibi kyokoze eki kyokoze si kyengenda obbagamba nti emirembe gijje gibeerawo mingi okuva edda ku byalo kwalenga bagamba nti kundi waawe yagenda ebweru obweru tatandise leero si kyalo kyonna nti kyagenda nti okuva edda nedda emitendera gibadde gyawukana ku byalo era kubadde kuba amayumba 10 kubadde ko bagamba nti ayo family yawo tesaaga kitegeeza emitendera gize zibeerawo sikuguno omulembe si gwe gusosera kuba kizibu kye tuyina abantu ababeera e Kampala tuteeseza Kampala wokka kati nzola okuba ntambula nnyo nga nyamba abantu ebintu by'omu kyalo bikyatambula bulungi abantu bali bulungi family zikolagana empisa embizi siwuse wano kubanga fena abajja mu kibuga kankubulire jensibuka fena mune tuyina ebyalo Nalongo era tugendayo abaana bagwenyuka waliwo omukazi eyo ku kyalo tebatuzaala Kampala waliwo omukyala eyo ku kyalo nedda ffe tuba tuteesa tusanya ku mbeera z'abantu e Kampala zibakola ki zibeeyisaamu nti olaba abantu abakyali mu byalo abasinga obungi atalina mpisa ku 10 ku byalo kubaako abaana baga nti famire yaawo nene edda kyaliwo Nalongo era nga nawasa bamugamba abo tebawasika kati amulembe muneesigwako ono nekatutandise kati eddogo liri mu kyalo nina akantu keneewuunya neŋŋambye n'ekituufu kirungi ensonga emu gye nsobola okuwa ndowooza abazadde olwo family zendaba eyo mu kyalo era nadde mu kyalo nenkyogerako neŋŋamba naye nakula neegomba famire ya gundi mwami gundi yakuza bulungi abaana be bali abaana twakulanga batuweerako example bazadde baabwe temuliraana abaana bagundi temuliraana abaana bagundi nga babakuzizza bulungi nga mwe bazibu ku kyalo nga setuli bazibu kitegeeza sinzira abantu bakati for example Nalongo omuntu ayinza okukomparinga family zonna eziri ku kyalo yenge ye alaba yeri perfect ate kituufu nga naffe tubalaba babakuzizza mu ngeri esako bulungi ku yaffe oba oli awo naye bali abaana I was disappointed ogenda mu kyalo ne baŋŋamba oli omwana wa gundi oli gundi abaana bonna bazaala abaana babateeka ewaka kati omwana omu naŋŋamba naye balaba sheno bajja kunziza but reality is ng'oli n'akwasa ekintu n'agamba nti okimanyi abaana ba gundi be balinga boogerera oli ow'ab'empisa ate gwe bayita okukyala ku mikolo gya gundi naye ng'ababe nga bazze nga bazaalira awo okitegeera kakati neŋŋamba kintu kyekyo ekibaawo ng'omwana mukuziza bulungi nga Nalongo bw'ogambye era abantu bano bakola ne statement tuzaala mibiri si myoyo naye najjira n'amuzaala n'amukuza bulungi n'akula amazima nekigaana awo eŋŋambire omuzadde ali eyo nti tekikoma nkugamba mwana nti bannange weeyise bw'oti abaana mubasabire tuzenga tukuziza bulungi abaana mu ndowooza zaffe na mu biki naye nga abaana tetubasabidde mwe mwennyini abazadde mwakola ebintu byammwe mulina abaana b'abannammwe be mwakola ebintu ebyo nga mutukuza mwayogerera abaana b'abannammwe ebintu ebibi oyo talibeera oyo takola ki naye ng'omwana wo omugunjudde bulungi kituufu nga nawe ogamba kiki saakola buli kimu nakikola ng'omuntu abaana temubasabidde abazadde njagala okubabuulira teri kintu kiwangula mulabe sitaani mu nkuza y'abaana nga kusabira abaana wakiri kwekola ekyo byonna byonna ogenda bikola ne kasita ne bayibuli egamba yigiza omwana omuto ekkuba ery'okutambuliramu ne bw'alikula talirivaamu kati olaba okusabira abaana si kibi naye omwana mukuze nnyo ng'omuyigiriza okwesabira omwana bw'omuyigirizayo okwesabira ate yasinga okumanya byayita mu kusomero tobeerayo anti kwekuza omwana mu ngeri ku ssomero joyina omukuza mu bwalikula ajja kwesabira ajja nagaa mukama nyamba tetaddamu kukola ki kitegeeza ye bw'akiyiga aba ayize butya bw'ayinza okwesabira embeera embi gy'alimu neekola ki neegenda naye nakibagambye nga tutandika wano nti omwana ne bw'okola nnyo Katonda yateekateeka abaana nenneweerako n'example nagibawadde dda olwaliro kikyengezaako okugamba nti abantu abasinga mu kyalo twabatyanga lwa mbeera gye balimu nkikunyonyola ntya kati tadde waffe baali baavu tebaatugerezaako kintu na kimu
kati ne waliwo awo maaso awo sijja wakiri babagerezaako obwavu kale naye sagala kuba baavu nga bali ate kiba kirungi kati bibi byokka yembaba bakola ki kati omusajja oyo tuli mu maaso yalinamu kasente famire twazityanga buti ku kyalo nga bagamba maama abaana bawo bakula buki babakuziza bulungi mwe mulowooza olw'okuba nti bo mulaba bayisaawo sukaali mu kaveera n'omugaati bali omugaati be balina ne ka TV akaka black and white kwekuza obulungi abaki munnange si kyekyo actually kyayogedde kiriko okuza obulungi omwana twali tulowooza nti bali bulungi okuza saawa zino twabatyanga buti ku kyalo olw'ensonga nti baali bana kye batusinga nedda twagendanga nga bafukamiranga nga balina empisa tebagenda mu bidongo tebasuka 12 be bawuliza batayimyana busajja babanga be balinamu ku kyalo ekyo si kyekigamba nti omwana bamukozesa bulungi nze kati ngamba manaja wange namugaye jo muluwuma namugaye abaana bange bambale bulungi obugoye bantwalireko mu kirabu esinga okuba eyakabi leka nalongwe okuza omwana obulungi kumugamba reality kati reality ayina reality omubi n'omulungi kwe kumugamba nti mwana nga wootuuse abasajja bayinza kugamba ebigambo ne kasa kijjamu nti jangu tukinyumyeko nze mukwano gwo omwana we lw'omukuza nga munyumya bulungi nolwa nezo emboko ze baatukubanga ennyingi munnange si wekuza obulungi omuti bakoma okunkubanga ndi mu pifo nti nze ngena ku example mu covid abantu bonna be tulina ku kyalo kyenkana abaana bamwe banfuna embuto nze nyina abaana abawala abatuuse okundetera abazzukulu ne bakimanyi nti ekyo tuba tuswazaani kubanga tukinyumyako bulungi ne mugamba maama ensi endabirako kati bw'ofuna olubuto kitutoolako nze ne taatawo naawe ne bw'otuusa n'owulira omuntu ng'ebintu byagambye obyagadde jangu ngamba omuntu oyo akutwale ne waba talina kyayina nze sikutunda nakuzaala nkwagala kati ebigambo ebyo abaana bange bandaze nti babiwulira ng'ate tomukuba era tebazifunanga basomye ne babatikkira tubeerawo ne tunywa kati ojja omuyangaye maama nyina omuntu yangambye ebigambo gambo ne watugala tubikugambe kati nabino mbikunyumiza oba kati nkuza ne mugala tula tuluseetule maama abaana tubajinyizaamu awo tetula ntuluseetula kati tebagambe ebinakuziba amatu kababiŋŋambe kuba ate kati bagenda kuŋŋamba kyesiwulirangako ye mutuufu okubiwulira nze mutuufu ebigambo byemutiisa abaana abantu batugambira abaana ebigambo mu kkubo nga nawe tosobola kigamba mwanawo dekajja kyogere naye ate mulina omuze ogutakyabulira baana nsonga z'abakyala naye mubagamba ebya bulijjo ensonga z'abakyala zeziriwa ti omukyala akola bwati omukyala akola bwati abo si be bali ewange abo bali ku kyalo gy'okola ki kakati ate omwana aliva atya mu maka gange nga tamanyi ensonga z'abakyala ng'ate nzibuulira ensi somero lye ligunjula ne mbasindika oyo taliba wange era abantu ba Spark TV bagambe bannanga abaana tebakoma kutubuulira nti temukukutana busajja mutugambe nti omusajja bw'okukuta naye ofuna olubuto ate n'ekirala tebiggwera wano kola ABC no ebyo tubigamba abaana naye nakugambye nga ntandika nti buli muzadde yakuzibwa akuza omuki omwana kati abataakuziba bakole batya ebigambo ebisembayo okuva ewa mwami Jebbi eri omulayi wa Spark TV Spark Girlfriends mu ddakiika zino entono ezitusigaza okay kakati Nalongo nze mpangaalira nnyo ne bwompulira njogera ku kigambo obwavu mpangaalira nnyo mu bavubuka abavubuka sitegeeza abavubuka abatannaba kuwasa naye ntegeeza abantu abali mu age ey'okwenoonya okwezuula ebimu ku bizibu ebiri common ebyensanze ebireese enjawukana ebireese okweyawula okwerwanagana okwesosola n'ebiringa ebyo ekizibu ekikulembedde ebizibu ebirala byonna nsanze nga kyekuusa ku bwavu kyentegeeza kyekiriwa waliwo alina waliwo atalina alina atya nnyo okwesembereza bano abangi kuba tebalina buli lwabeesembereza kigambo kimu bibiri omwana nno ali waka tasoma otegeera anti gwakulaba opaakinze emmotoka kale agamba omwana ali waka naye ayagala no mitwalo nga 15 so nga ggwe 15 gye wanyuddemu amafuta ng'ojja kati bw'ayogera ekyo n'omulala n'ayogera kiri n'omulala n'ayogera kiri ne baagala ggwe obeere problem solver w'ekika wensi yonna yagudde mu kinnya teriziwera nga zeetoolako ekiziweza kwe kubanga zeeyongerako nga tezeetoolako nnyo kale ate bo ne waliwo okubanga oli vitiizi naye naanaalya ku ssente ya Jebbi bayo ezange bazirira ddala ajja kuba muzira waliwo okuba nze waliwo okuba nga oli vitiizi
nosanga fuso eyagudde mu mwala noga bandeetere olujegere ne bakusibako olujegere mabega ne balusiba ne kufuso noga kankoleze nina okumutaasa sometimes sigwe mutuufu okuyamba okutaasa buli omu oli vitiizi ekikaacho ye fuso tosobola kusika fuso mu bunyango oli vitiizi gye bigwera nawe ng'okoze otya ate bw'ogwayo ekisinga okugamba naye ono sente ze yalina yaziteeka mu bakazi bino mbirabye nnyo ku baana abali ebweru abaana abo basanga obuzibu bakola sente ne bazisindika eno ono alina ekizibu oli alina kino oli alina nze nkolagana nnyo nabo mu kugula embuzi nga bagula embuzi tuzibalundire bali makasoli n'ebirala wipe ebyekola naye omwana akugamba bakanzi ba miliyoni 15 n'omugamba abakuba be baani njagala bakwata nagaye maama mwami Jebbi Magezi mbadde nsaba osibule omulabe wa Spark TV n'ekigambo ekya kimu bwe kiti. Okay, okusinzira ku mulamwa ogwa leero ekigambo kyange kimu ekisembayo eri gwe ow'omulembe guno noonya ssente ebisigadde byonna okale ojja kuba osoluvinze hafuwe ebizibu ebyandikulumbye mu bulamu noonya ssente nze bwe mba nnunda mbuzi nga ze zimpadde kye nnina naawe noonyayo kyokola bwe kiganna naawe lunda embuzi abali beeyongera buli lunaku bizinesi yange YPA kwate simu yo teekamu ekigambo YPA goats oba teekamu Jebbi Magezi embuzi ojja kuba olaba bizinesi omulembe guno tetukyannyonnyola nnyo kawo katasangwawo owakulonna alongosi embuzi yino yatuuse eri abazadde mwenna abadde ku programu eno nti omuzadde tetukumalamu maanyi naye gwe yakuzibwa maama wo nga bwajja kutunuulira n'okola emirimu nga takunyega naawe kikozese mu famire yo buli muzadde yakuzibwa kuza omuki omwana ne bw'oliba ofudde baligamba yazaala ekirerya olaba oyo asulawoganira ekyalo n'amatavu ye yamuzaala kitegeeza omuzadde ali kuza omwana obubi n'emagombe taliwummula naye oli waddembe okweyazika ku magezi nnyoko ge yakkulizaamu naawe n'ogateeka mu baana bye muwoza mbu omulembe gw'edda n'ogwa leero nedda waliyo abataafumbirwa ne leero waliwo abatakoze eki batafumbiddwa kitegeeza abatawangula edda gye bali ne kukuno olwo batagenda kukola ki kuwangula omwana wo muteekemu ekyo gwe ky'owulira ky'oyagala kuba wuwo naddala nga tekikuweebuula nga tekikuswaza kiyigiriza omuki omwana wo ate baka abasajja ne mbajjukiza nti amagezi ge mutulamu bannakyeyombekedde abo abeegulira emmere n'akuwa amagezi omusajja tanga akucunga atya nga kulwaki agamba okuddayo waka nga obudde bukyali mukwano yayesasulira omuzigo asula bubi ne bwaba agezi akola nsobe kubanga omukazi ayeegulira emmere talina buyinza buwa muka musajja maki mateeka n'okubanga okolagana nabo okola kikyamu kubanga okolagana n'abantu abakyamu mu budde obutuufu abannoonya nsangibwawo Emmengo ku kisa kye Nasandi Primary tuyambako abazadde abasuulirwa abaana mubandeetere oba kambasabe nti mumpa abaana baleme kubeera waki baleme kubeera waka mbeerawo buli lwa mukaaga nga nnyumyamu n'abazadde n'abaana kale ate oba sobola kusukka wadde okwongerako ekigambo mpozi okubakuutira akantu kamu kokka musabire abaana mukulize abaana mu Katonda. Rosette Ndoli erinnya the Queen of Peace, the Beauty Believer, mukyala w'oli intelligent guy njagala okutegeeza abantu abanyambaziza Spark omulimu mugulabye nze kanywewo olwekyo Boutique enyambaza Adorable Fashions basangibwawo Galleria Commercial Plaza ayagala engoye ezakabi beba Adorable Fashions njagala okubategeeza tubeera wanene ogulirwa Sunday Spark TV sawa 2 Spark Girlfriends ne repeat Wednesday sawa 9 ezakawungezi tukwataganye Sunday ja mukama bamukulu